ayawule atuukirize ayawule ku Bobi Wine obululu. Naye nabagamba tajja kubeera wadde tajja kukwata wadde ekyokuna. Naye ate kino nno kati njogeranga Munnayuganda ate mundeke kanjogereko mundeke leero njogereko singa Munnayuganda kanjogereko nga Munnabuganda. Luli mbadde njogera nga Munnayuganda. Omanyi abantu abamu tebamanyi nti Uganda kintu ekyagatta ensi nnyingi. Buganda yali nsi, Bunyoro yali nsi, okiraba? Etooro yali nsi, Ankole yali nsi, nga muyina n'amateeka gammwe n'ebibafuga, nga tuyina n'ensalosalo zaffe. Kakati Ssekiba na Setaani bwe njogeranga Munnabuganda ava Ssingo. Nawuliddeko ate era nkiraba nti ebyobufuzi ebijja mu mulembe guno bijja kuba regional politics. Era munnaffe waliwo omusajja weeyo Busoga yani ono atali wayiswa mufumbiro naye Jeno Bijirwa era ye yatandise campaign eya regional politics nti mwe aba Bobi Wine temujja Busoga twemalira ebyaffe. Busoga tubageyininga ne tugamba nti ffe twagala ono. Kakati naffe kanjogerenga Munnabuganda. Kati Munnabuganda mpa amagezi bannanga Abaganda muleme kubeera diverted. Lwaki buli kwesimbawo okubeera mu Uganda Buganda ereeta bakandidate bangi? Lwaki mu kulonda okuwedde nalaba mukuli okwaliwo nalaba Mabirizi nendaba Abedi Bwannika bamutuma ati Bwannika Abedi Bwannika balagala batuuma erijja. Mwalimu Abaganda nga bana kuno okuwedde mwalimu Katumba Oye mpa Abaganda abalimu. Michael Mabike teyalimu. Kuba president Mabirizi kuluwedde teyalimu. Yalimu kululi luno olwa Katumba Oye Mabirizi tabaddeemu. Ni mwalimu Abaganda. Mwalimu Bobi Wine. Mwalimu Bobi Wine waliwo ne pastor oba weeye mukono mwerabidde. Mwalimu Abaganda nga basatu. Naye nga naye Muganda weeye mukono. Mukitegeera. Kakati ekyebuuzibwa Abaganda mwagala ki Baganda baffe? Ffe Bannabuganda twagala ki? Kakati otegedde mpulira nti waliwo Bobi Wine bwajja. Mpulira ne Lukwago bayinza omuwa FDC najjiramu. Olaba nno okutabula. Kakati olwo baddire ne ani? Mpuuga. Ani? Mpuuga. Yani erinnya eddala? Mathias. Mpuuga. Ow'ebitaano. Kakati n'omulala bwajja okujja n'omulala ajje abangi. Nawudde ne Mabirizi akomawo. Kakati ekyebuuzibwa mwe temulaba nti tuba tuwanguddwa? Abakiga bwe baleeta Besigye waliwo omukiga omulala eyajja. Abasoga juzi bwe baleeta akakyala simanya kakyala ki kekaani akakyala akeesimbawo akasoga baleetayo omulaba Kadaga tebaliwo baani tebaaliwo. Naye mmwe kiki kye mwaba? Eno ye Buddo! Eno ye Buddo SS! Wulira Buddo SS! Buddo SS! Kutuusako concert luva okwaya! Ffe Buddo live music concert! Ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3 kale tuyita ba OBs ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoola mujja muwagire kwaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde emikono gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagidwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Buddo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakola b'ompwati
Biriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala Smuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano wenagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 mu Buganda mwagala buli kifo ekijja mwesimbewo bangi mwe mukuba bannammwe mwe mugira bannammwe era nze kyovulaba ndabanga Abaganda omupiira bwe tuguzannya tutyo guba gutulemye buli Muganda ajjako munne omuganda ajja azze kujjako munne nze sikkiriziganya na Muganda kujjako munne kwakirika kibeere nti Bobi Wine yajjako Besigye Besigye yali alina ekibiina ekikunene kati Bobi Wine amugjeeko naye ate kaakati Ssenyonyi yajjeeko Mpuuga bonna Baganda okitegeera nze awusikkiriziganya nawo Ssenyonyi okujjako Mpuuga kubanga ojja kwekanga tetulina kye tukoze kyovula Mpuuga watukola bubi milioni 5 kitono lwakiri wali tugende tuzikusondera naye nototuleeta kintu ekyo erinnya ebbi abaana bano gwe obadde omukulu wadde Bobi Wine gwe tumulisiza yettaala naye gwe obadde omuwabuzi omukulu gwe wa Buganda gwe vice we mu Buganda region lwaki oli owa Northern Sea yakikoze yani oyo Brian Zedriga lwaki si yakikoze lwaki ono omwogezi ono ani secretary Rubongoya mu Western lwaki si yakikoze lwaki era omwana wa Nambi gw'okikola munno lwaki era gwe tokkanya na munno ye lwaki mwe babbwanika era lwaki mwe munenengana ne Bobi Wine lwaki tuvula mu kaseera kano bannange tubeere ne reconciliation omwaka guno ogubulayo tulabe nga mutudde wamu tunale Seggona oli mugezi kunga abantu bano Ssemujjunganda yesimanyi Buganda bwe naye weeyo Masaka eyo luddawo eyo ebijaaba eyo mu bakojjange oba Muganda oba Munyarwanda weeyo naye naawe oli mugezi gwe mubeye mupi bonna abali mu Parliament. In fact omusajja gwe oli mugezi ate olina analysis ku buli nsonga. Lwaki temutuuza abantu bano? Lwaki temutuuza abantu bano ne batabagana? Katikkiro wa Buganda lwakuba ate munnange abantu bakujjamu obwesigi. Nigwe wali badde omusaale mu kutuuza abantu bano. Mutuyambe Abaganda abali waggulu. Aba opposition mutuyambe mutuule. Kati ne weebuuza ddala amaanyi ono meya w'ekibuga Kampala ekyamujja mu DP n'agenda simanya musuubi ate kakati yeekulubeesezza ku FDC ate ye chairman ye president wa FDC kati lwaki tobeera ne Bobi Wine? Tukawe mabega twabalabaka kale katuleme gamba nti ebyobufuzi ebyokusosola amawanga naye mmwe temulabanga Abanyankole babakitole mmwe temukiraba ate bano abeewaggula ku Banyankole tebafuna maanyi mu Ankole bajja mu Buganda gye bagafuna abeewaggula ku Banyankole bajja mu Buganda nawulidde ono gundi Tugume musajja Munyankole aveeyo Museveni oba Janet gy'ava kyokka agamba kwesimbawo Kyaddondo kati weebuuza ayagala kujja waani ate bajjamu ayagala kujja waani ayagala kujjawo Munyankole Buganda kati lwaki Kyaddondo Baganda ki abalina BMP abaaluwanga Baganda
BMP abaganda nga be bali Mwankole emubende ye waffe twalinayo omusajja nga bamuyita Mbwatekamwa mwamuwulirako erinnya eryo abadde MP waffe ndowooza ekisanja oba bibiri Mbwatekamwa naye neewuunya Mbwatekamwa yasituka n'agamba sijja kukiikirira Buganda n'addayo ewaabwe mu kalulu akawedde era Mbwatekamwa n'awangulira waggulu ewaabwe so n'ewaffe naye ayinayo amasomero ayi n'amaka ge gali eno mu Mubende naye yagamba kanzireyo ewaffe mwabatayigira ku ekyo ti Mbwatekamwa nga yava mu Buganda n'addayo yesimbewo ewaabwe nga ne mu Buganda abadde MP ate kaakati mutandise kuleeta bali Banyankole bajje eno abasoga nabo tubaleete beesimbewo wano lwaki wano mufuddewo akatale ak'ebyobufuzi abasoga beerondera BMP baabwe betutuyakayo omuganda ayinza okuwangula mu mambuka munaawangula regional politics kaddewo nze ndaba mu Buganda wano BMP babeere Baganda bachairman b'Olusi 5 babeere Baganda okiraba naye lyabo Omwankole bajja kuba Banyankole olwo twegattire wamu mu Uganda eyawamu nga buli nnyingo nga buli kintu kyonna nga buli nnyingo ereese ebyayo naffe Abaganda tujje tubageyininge nga ddala tujjudde naye oli Omunyankole agamba chairman w'Emubende chairman w'Egindi waffe MP w'Egindi waffe naffe kaakati okujjako waliwo omuntu ng'eggwanga lyo oli Munyankole naye ng'oli Muganda wa wano oli Munyarwanda Abanyarwanda baffe ba wano iva ku bino ebya Frank Gashumba agamba abavandimu tamanyi na Lunyarwanda tova mu ebyo wafuuka Muganda oli Muganda taatawo bamuziika wano jjajjawo bamuziika wano era okyebalira Rwanda oyagala kuddayo kati ddayo tugulire ekibanja oddeyo naye buli kaseera simanya Abanyarwanda mutusosola ani atusosola ani atusosola ffe omanyi gye twava gwe weesosola gwe ayogera Oluganda ate n'otandika okuvumirira Mayiga Omuganda omutuufu ovumirira otya Katikkiro ne waba akoze ensobi ng'odda ku social media ng'otandika okuvuma embwa simanya ekimeme simanya ki tuba Muganda kati abammwe mujja okwereetera okubakyawa muyiza ebiyisayisa ebitali bya Buganda ne mubireeta ozaalibwa wano empisa omanyi za Kiganda buli kimu kya Kiganda ekikunaawuza amawanga amalala kiki okiraba bwe tunajja wano naawe waŋŋamba nti gwe Irakoze si Banyarwanda kakati ndowooza ne TZ waliyo Abanyarwanda kakati Irakoze Imaana Irakoze kakati ddala ozaalibwawo nze nkuliddeawo Masaka kati gwakulidde Masaka kakati ocha ebye Tanzania bikwatako Magufuli okufa simanya ali Sululu bikwatako tobimanyi kati obageyiningira wano n'amanya g'abaana bo tuuma ga wano ekikunaawuza otandika okutuuma gali ge batajja kumanya kyekiki ate nga nkulidde wano so kakati maliza mbagamba nti Abaganda bakandidate ne banajja bangi nga Baganda twetaagamu Omuganda ogwo ne banajja 10 nga bonna Baganda twetaagamu atya omu okiraba Bekuuna asigale yekka ne mukazi we tamuwa Bekampuuga asigale yekka ne mukazi we n'abaana be tebamuwa kalulu tebamukombya buli wana akubalaale nga batunula bati nga baga tuwe ku 5 buli wana akubalaale 5 leeta 5 bajja musaba 5 ajagenda okubalaale nga ne5 tewakyali ndowooza ko tukomye wano naye wiiki ejja etandika enkya tujja kwogera ku nsonga y'amaka eno waliwo lutalo nalabyeku omukyalo ono Honorable Nabiira ebbaawe bye bakayana bya bugagga naye nga bawangadde bonna obufumbo ebbanga lyonna naye kitabula kati omusajja bya kitabula musajja oba mukazi omusajja kitabula mukazi kitya kuba kati omusajja ayagala mukazi we ate kitabula ayagala omukazi alaga nti omusajja alaga nti alina omukazi omulala ate si musiraamu musiraamu omusiraamu awasaba meka yasaba da divorce anti omusiraamu awasaba meka ye omukyala agamba tebakyayagala kubeera bw'aba omusiraamu akkirizibwa okuwasa abakazi bana kati ekyo kino by'omusiraamu si kye kimu anti n'omukazi bagambye nti yafuna bali amuleeba
ate omukatuliki kakali tokiraba omukazi ayagala kukyusa ddiini sempala yagamba nti bali amuleba yatwala mukazi wate nga kituufu kakati ebyo tujja byogerako olunaddako nja kubasomesa amaka kituufu banange ensonga muziwulidde bulungi nga bwe twatandikidde mubeere bulungi obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka asinga mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna ffe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga